لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله منوي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر منوي kaseda bonga imande tenna kule katine sala munye okuva okudde ebusije paka imande wekulachi wesala oliwaddenga okunya paka imande wesala omwagi
muwazini wa yazina nti Allahu akbar awo emambe beekoze eki ebeesa ziso n'olwensonga eyo ddagwe beekoze eki ddagwe beeweddeko era ebyokulya byonna that means that byonna ebigwa mu kkowa ebitusiibula osaanye batundize information nti etakusiiba olekasi kusiiba eno umna alaikum okuba omwezi gusiikirizibwa kubanga omwezi guuze fakmilu iddata sha'ban 30 ayyam mujjiririze ennaku 30 eza sha'ban singa omwezi gugaana okulabika tujjiririze ennaku 30 okugaana okulabika era tujjiririze ennaku 30 eza ramadan netugisiba netugikuba kalamba ennaku 30 sinatubatikulaba mwezi so n'olwensonga eyo ebintu by'obusiraamu bino birimu emisoso egy'enjawulo birimu emitendera mwetuba tumala gaveeri gakola gyovuddeeri nomala gakola nedda ebintu ebisinga mu busiraamu biriko enjigiriza naddala ey'okiyiwa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam atugabi sallallahu alaihi wasallama الصوم لي وأنا أجزي به إلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدس يجي نميزا حديث القدس حديث يبوا الله جل جلاله ملائكة يكرم فلان يتبع آية فلان يبقى حديث القدس يتوقع جل جلاله الصوم لي أو من يكسب قاعدة وعبادة زنجة وعبادة زنا يقول لك أنه أقوى سكاليزا إبلا يابو okusiba kukwegera yagenda okusasula omusiibi Allah jalla jalaluhu okusiba kugatta bingi kugatta okugumiikiriza kugatta okugonda kugatta empisa kugatta bingi kugatta okusinza eswala zonna ensonga lwaki abasiraamu basala eswala tarawih etabaawo tarawih tekitegeeza nti ramadaani wegwa n'ogisaala oba okoze bid'a nedda osobola okusigala ng'osala naye okusiba kuno Allah alina engeri gye yakukolamu nako kulina engeri gyekuwanguyizaamu ibadaati ez'enjawulo lwansonga sheitaani abeera Allah jalla jalaaluhu alina wagisibidde so n'atugamba jalla jalaaluhu okusiba kukwe era yagenda okusasulamu yamanyi abaddu b'emisana omuddu we kiseera kikyagumiikiriza ng'ebimusibulula weebiri ng'omutima gubyagala naye neyeerekereza tali gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah jalla jalaaluhu amusonyiwa mu ebyo bye yasooka okukola mu mazambi kimanyi bulungi nnyo nti nno teri muntu ku nsi kuno asobola kwewala kyonoono kyonna naye ebyonoono byonna ensonga lwaki Allah jalla jalaaluhu yateekawo tawuba okwenenya kitegeeza ki nti singa obeera ezambi lyokoze olina ekyonoono kyokoze gezaako okulabika nti nno oyitiriza istighfaaru ogezaako okulabika nti nno funa wuzu ogende ku musaala okole tawuba singa oba okudde mu zambi eddene kubanga Allah jalla jalaaluhu yatugamba waman yafal dhalik yalqa athama inna alikola ezambi eddene okugeza ng'obwenzi okugeza ng'okutta omuntu atali musango yalqa athama agenda sanga okuzambi okulala okunene yudha'af lahu al'adhabu yawma alqiyama wa yakhlud fihi muhana Allah jalla jalaluhu agenda mukubisizaamu ezambi lyakola agenda likubisizaamu emirundi ebiri yudha'af lahu al'adhabu yawma alqiyama wa yakhlud fihi muhana Allah jalla jalaluhu agenda mumwokya okutuusa ekiseera jalla jalaaluhu kyali bayagadde so n'olwensonga eyo tuli kulaba ku fadlu siyam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi asonyiwa amazambi gonna gazaakola atugambe sallallahu alayhi wasallam waliwo ekintu ekikolebwa eri abantu ab'enjawulo nga naye tekiriiko njigiriza ya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala mu kaseera kano balina ekintu kye bakola kye bayita mugenyi asooka ekintu ekyo tekiriiko njigiriza awula sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadith yatugamba nti la tuqaddimu ramadan nemugeezangako nemukulembeza ramadan bisiyami yawm nga ramadan ng'oli kwetegekera ramadan n'osibayo olunaku lumu awo yawmaini oba ennaku mmeka biri nti gezaako okulabika nti neetekeratekera akaseera ka ramadan illa rajulun kana yasum falyasum kujjako omuntu yenna abadde asiiba agende mu maaso n'okulabika nti naasiiba singa gwe obadde oli jama obadde osiiba olw'emmande olwa thursday ennaku ezo ozisiiba ennaku enjeru zonna oba ennaku za sunna zonna ozikola ozozisiiba
Ramadhani yajja kulota kaŋŋambe nti Ramadhani badde inatandika leero ejjolo abadde lwakuna n'ogamba olwokuna bulijjo gy'olusiiba tolina buzibu sigala nga okola ki kubanga yeyo adayo yenkolayo sunnayo oli ku sunna nabi sallallahu alaihi wasallam. Naye no avuddeni n'agamba nti ekya Ramadhani ku lwokutaano naye leero lwakuna kansiibe ndabe kansiibe neeteekereteekere omwezi gwa Ramadhani. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakisiiza n'akigaana nti la tuqaddimu Ramadhani mukulembezanga okusiba Ramadhani bisiyaamu yawma aw yawmayn ng'osibagamba abaesebusaako mu mukulembeze w'eggwanga ati Allah jalla jalaaluhu bamuteekako obukumi bwa bamalayika emaaso nebakola twayango yonna ng'omubaka yenna amanyi goyaba ya Allah tambulira mu twayango yabakumi. So n'olwensonga eyo jalla jalaaluhu atugambe asina alina amagye tetugamanyi muwendo tetugumanyi we gafaanana naye gwe tulina okukkiriza ti Allah jalla jalaaluhu alina amagye. Atugambe asindika abamalayika ne bamu ku magye ge agasindika ne gagenda ne gafeffetta mu nsi yonna mu buli kanyumiro konna konna ne gakwata zishayatini zonna omuli ibiriisu kabwejungira ne babatwala ne babasiba ku njegere paka Allah jalla jalaaluhu watusobozesa okuleka nti omwezi gwa Ramadhani tugutuuse ku nkomerero. Allah asindika bamalayika ne basala shayatini zonna ne bazitwala ne bazisiba. Era omwezi gwa Ramadhani guneeno kye tuba tumanya nti futihat abwaabu aljanna emiryango gy'ejjana gyonna giggulibwawo wa ghuriqat abwaabu nnaar emiryango gy'omuliro gyonna Allah jalla jalaaluhu alagira abamalayika ne bagiggala. Allah jalla jalaaluhu alagira abamalayika muggulewo emiryango gy'ejjana gyonna era muggalewo emiryango gy'omuliro gyonna. So n'olwensonga eyo nonkizo nnene nnyo muffe eri abasiraamu nti omwezi guno ogwa Ramadhani mwezi mutukuvu nnyo era mwezi gwa kitiibwa gye tuli kubanga teriyo mwezi mulala gwonna akube gwaki nga omuliro guggaddwa era muguno omwezi gwennyini Allah jalla jalaaluhu alina ennaku zatuuka n'ate ensingo z'abaddu abamu okuva mu muliro. Allah jalla jalaaluhu ate ensingo z'abaddu abamu okuva mu muliro. So tusanye twenyumirize mu busiraamu n'omwezi gwaffe guno omutukuvu ogwa Ramadhani inshaallah ogenda okutuuka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana shahra Ramadhana bighufranik wa bil'itq min شق الأخرى